naye ate bwe balabanga abaana be mbazaalira bonna bonna tebaliiko wadde bulemu baatandika okuwulira obulungi. Ne nazaalira bw'atyo bamufumitangamu ebintu. Nazaala wange n'afuna n'abawala 3 n'abamuleetera alondeko nga tebaliiko bulemu. N'amugamba bwe nali nsiima oli tewabala kunsiimira era gwe neetaaga. Nze namusiima ate era gwe nina okubeera naye kuba gwe njagala. Kakati olwo maama teyatandika olutalo? Maama teyatandika lutalo era yavaamu era n'abeera nga njagala. Manya gange nze Paulo Kaddu naye nga ebyokuyimba bampakazaako Makisado. Nze Paulo Kaddu Makisado naye nga Makisado lyakuyimba naye nga ebbatiza nze Paulo Kaddu. Obulamu bwaffe kale mukazi wange oyo nemwagala tushayimba nga tuli mu kibiina ekyayitibwa nga balima tubebbere nga bulimu abajja ne bagamba yakati nga omanyi naawe abantu aga kali mubeerawo mutya oli mulema ye n'omukazi mulema naye ne bagamba kimu nkusima guba mutima bwe nasalawo okusiima era nensalawo mbeere naye era tuli bulungi era tetwali buzibu bwonna bwonna. Kyenkubiriza abasajja abalala maye bagamba nti ekitooke kifa nsalira. Kuba omukazi ne bw'aba afaana bubi naye n'omuyonja asobola okubeera omulungi. Kuba nze kati owali namulaba nga nsobola omussaamu ssente era nooza omulaba era endabika ye ndowooza. Era omulaba bwafaanana ate abantu 12 kwesigaŋŋana. Nze mwesiga ali naye anneesiga. Ntanda gye nsibirira abantu endala. Bw'oba olina munno gw'osiimye bagamba omwegezi takusuuza kayanziko ate okusiima guba mutima. Kati gwe bali baleka ne boogera naye gwe kyoyagala okola ki nga kyoyagala okimanyi. Mu mbeera zo eza bulijjo kubajjukira okola mu kutambula wano okusinziira ku ngeri gy'otambulamu kwa kakati entambula waliwo motoka ine motoka ine wabeerawo boda ne wabeerawo taxi ne wabeerawo baasi. Otambula otya okugenda ku mirimu gyo egimu gya kiro egy'okuyimba emirala egy'obusuubuzi misana. Kakati gwe tubuulireko entambula eyiyo ebeera otya? Entambula yange yali emmenya nga buli wengenda ku stage okufuna boda zigenda kuba ziba zimanyi sijja gisobola girinnya ate era nga sigisobola. Kati kiri kituuse kikuuli omutto gubeera wange wano. Saidi yagenzeeko sigisobola. Era onagamba kati nga girowooza we nasimbira stadi ate musitule ate muteekeko olumu tuguzitowa tebatusobola nenfunayo boda emu eyoyo nga njikubira bukubizi simu nakati nenkima ewaka wonna we njagala okuntambuza wonna njikubira bukubizi. Kakati olwo abataxi baba tebayinza kulinda? Abataxi baba tebasobola kunninda lwa nsonga bwe baali nnindidde ate bamale okuntetenkanya ate bansitule banteekemu nga baatuteyo nga abantu nga 3 bonna baba balinnye edda bagenzi. Era nga taxi ebiseera ebisinga nze bwe mba nninnya taxi teziyimirira. Kakati nyabo ku mulimu nyabo tofunayo abaguzi abajja naye nga banyoomi nti ono yatunda? Mbafuna abamanyiira yaba kasitoma wange nga ndeetedde ku ssente. Omuwooyawooya otya olwo? Muwooyawooya nti bambi mukwano kano kajja kutuuka kagule eseseera. Ebintu bitambula bityo otambula otya n'otuuka ku mudaala gwo nodda eno nodda eri? Ntambula netuuka ku mudaala gwange lwa nsonga nti abantu abaawo mu katundu nga tebannaba kumumanyiira basookanga ne bantunuulira nnyo naye nga nze eso sikitya kubanga era nakyejjamu kuba lwa nsonga kati nze basigala kungeya nti iraba omulema yeefaako tibakyangeya nti nolaba omulema ye mukyafu
kati awo nensigala nga nkitwala bulungi nti bwe mba njavula basigala bantunuulidde nnyo naye nga tebalina kibi kye banjogerako boogera boogezi omukyala nga yeefaako yo bannayiserebu nga yeefaako era ku mulimu wonna olutuuka serebu tusanze okulaba biki ng'oluddeyo bakitwalira ddala bulungi era abakyala abamu banneebuuzaako ne ku byenkozesa nga olususu olunyirira nnyo bannayo okola otya buli wiiki okuba ng'osiba enviiri endala ne mbagamba ekinjawula ku bantu ba bulijjo kubeera serebu mba nina okusooka okwedizayininga nenjawukana ku bantu aba bulijjo. Oli serebu mu kiti ki? Mu kiti buli muntu w'obaira nga weefaako baba bateekeddwa okuyita serebu naye ng'ate lwa nsonga emu nti nze ndi serebu nafulumyako ku luyimba ne bba wange era nga bandabako okwo naye nga tinunatunda nnyo nti oba bandabira eddala naye nga ne mu bifo ebyenjawulo mwenyimbira bandaba. Nze sijja kulima ti oba kwewaana enviiri zange nzimazaayo wiiki 2 n'ensiba endala oba zanyumye zitya nze sibifaako nasigalira kuŋŋamba era bannange sooka olabe omukyala eyeefaako ekyo nkyebaliza Mukama kubanga yampa kyo ekyokukola ate nava dda mu buto era nga nkyagala mbeere nga siri mulemu oyo asabirize abo abateefaako nabavaamu okwo kati ndi mulala. Oli mulala nnyo. Kakati mu kubavaamu wasobola otya okujja mu kiri ekyokwekubagiza? Omuntu abeera nga yeekakasanga alina okuba ate nga teyeekubagiza tebisobola kubeerawo birungi tuyinza kwekubagiza ate n'obeera nga weekakasa oba oli confident. Kakati kiri wakivaamu oti? Kiri nakivaamu lwa nsonga nti nasooka nentunuulira wembeera nga bakazi abasinga tebeefaako nga nze nensooka nentunuulira abamu si bafumbo nendaba abaana nga abaana tebanyirira bulungi abange bali bwe bati neŋŋamba nange ndi muntu nsinga n'abantu bano abatambula nembanga sikirimuko wadde. Ku mulimu osanga buzibu ki? Olina obuzibu bw'osanga nga bwekwasi oba kugamba weebulirwa kubanga oli mu mbeera eyo buzibu ki? Obuzibu bwensingira ddala okusanga kati awo mba ngenda ku mulimu nga bw'olaba nnyambadde engoye zange zino mba ntya nnyo okuddugala naye era mmala n'enzirugala kati ebyo biba binnuma kati negana amavivi mwenjavulira kasita gayita ku mabinja nga gajjamu ebiwuka kale ne bibeera nga binnuma ne binneebasa ewaka nga era sikola kuba kwenjavulira kuzzeeko ekintu ekinnuma kati ebyo bye bikyankosaamu kyekyo kyekinnuma kyokka. Twakulaba mu lugoye olweru ate nga teruddugala yavula ekyo kikola otya? Nkikola lwa nsonga nti ngenda neegendereza naye era awenkolera waliwo amazzi kati enkuba bwegenda neetonnya nensanga nga ate nayambadde olugoye lwa white luba lukimpisiza ddala bubi kuba singa mbadde nga nsobola okutuula mu kagaali kange amazzi ago tegasobola kuntuukako ebyo ebisooto bye mmanjavuliramu ne mu takisi bugendamu ne ku booda ntambula nako. Akagaali ako kaba mu ssente nga mmeka? Kale sijja kulima nti mbumanyi kuba balinga batuwa buwe era nga akagaali ako kyekimu ku byetaago byo. Mpulira nga bwe mba n'akagaali ako nze nanze n'ebyokwekolako byange byonna bye neekolako mba mpulira nga ndi bulungi kubanga ndi safe. Nalyambalanga ne gomesi naye kati sikyazambala lwa nsonga kubeera nga njavuliramu mu ttaka. Oba olaba togiwadde kitiibwa oba ebeekumenya? Era nayambalanga gomesi nga ndi mu kagaali bonna n'abamaduuka ne bavaayo okunnengera nga nnyumye nnyo naye kati sikyagisobola gyambala lwa nsonga lw'okubeera nga sina kagaali. Kakati ku mulimu gwokolera temusasulawo? Bannayo bankyogere ntya Pulezidenti Museveni kyakoledde abantu abaliko obulemu ab'emu Kampala Central kyamaanyi. Kyekiriwa? Pulezidenti Museveni yatuwa ettaka awali paaka empya yasalawo okw'ekitundu n'atuwaako
part gye tuli mukati mukoleramu tebatugoba ate kati ekyo naffe kyetubadde tulinda kuba batugambyeko Jennifer Musito atulako naye n'atugamba nti agenda tuzimbira tuve mu bikyafu ebyo kati ekyo kyetulindako kuba n'ekyapa era ffe tukiyina naye nga tebabataataaganya yabawaawo ddi yatuwaawo ndooza katumazeewo emyaka nga 10 era naye baali bakola paaka mwe tebatukwatako era ne state council zonna zimuwulira abalema bebatwalira ddala bulungi kuba bava waggulu nga babagamba ku lunaku nga lutambudde bulungi okola ssente mmeka olunaku nga lutambudde bulungi sobola okukola emitwalo nga 15 egye Uganda kubanga sobola okutunda jini awo wezinsala nengendako mu ngatto ero midala giri awo gyesembereganye ogumu guliko ngatto omulala guliko jini z'abasajja kati awo era waggulu ni kwambulera kuliko top ez'abakyala kati awo era bonna yabaffe niwe babiganye sobola okukola y'emitwalo nga 15 ng'olunaku lwanfunidde bulungi ate werubanga terugize nnyo bwerubanga terunfunidde twalo nga 7 awo kozi ewaka bakuwulira kuba watubuulireko nti bwewabwe mwafuna ku ssente n'omwami ne muleetako ku bakozi okubayambako bakuwulira byobalagira ne babikola bulungi basooka ne babeera nga tebampulira kati engeri gye balaba nga njavula ndooza baba bamanyi nti ndi muto era nenkibagamba nti nze njagala bwe mba ndeeta wano omuntu ndi muntu mukulu olwedde bwe munandaba nga njavula mugenda kumpisaamu amaaso n'atasobola kunkolera bulungi ndi wadde mbokuwa omusaala gwo nga obudde tebunnatuuka ne bwali badde bukuwa omusaala n'ogenda kati abo basookanga kummanyiira abakozi basooka kumanya ne lwabbaalwa ne mala nendeeta sisitimu endala ati kati bampulira bulungi buli kimu era bakikola mu budde tugenda kuwummulamu tukomewo n'ekitundu ekyokubiri olaba program buli mukyala era nga okugikwanjulira nze Justin Nameere wano ku Bukedde TV. Okyalaba program buli mukyala